abagalwa abalungi abeekumira okusenga Faith 256 kansubira muli bulungi na gye musinzira okubeera nga munda bwe banga mumpuliriza. Kale olunaku lwaleero njagala kwogerako nammwe oba njagala kunyumyako nammwe kummana enfunda ennyo naye ng'ate obufunda bwayo munnange bukulima. Obadde omanyi nti waliwo emmana ng'omumwa gwayo nfunda naye ate nga munda egaziwa n'obeera nga tolina ky'owulira. Olwo yambuza senga ekyo kye kika ky'emmana gye tuyita ey'olwazi nedda munnange. Ey'olwazi bw'ogiyingira eta omumwa guta gubeera mufunda ng'owakatandika naye bw'omala okutandika okuzina omukazi naye gweta. Wabula ekika ky'emmana eno gye njogerako ye mmana y'omukyala eno gy'osanga nti ye okuva lw'omuyingidde wano kungulu okumuyingira kizibu nnyo nti oluusi gusobola n'okugaana okuyingira. Naye ate nga bw'osonsekayo engalo zo owulira nti munda eri waliyo ozannyireyo buzannyizi waliyo space naye ate ng'okuyingira kizibu nnyo kikufuukira na kizibu ddala. Oluusi ekintu kino kisobola okutuuka once in a while singa obeera okisinkanye mukyala. Kisobola okubaawo nga it's just one time thing, two time thing, just kintu ekijja obuzwaako olumu maybe because of the anxiety omuntu gy'asobola okubeera ng'afuna. Nabagamba abakyala abamu balina kye tuyita traumas, like sexual traumas, whereby oluusi baamukabasanya ng'akyali muto, oluusi yafunako omusajja naye ng'okwezina kwabwe kwali tekunyuma, va mu kunyuma wabula kwalinga kwa bulumi ng'omusajja oli ye engeri gy'azinamu emmana mbi. Waliwo abasajja abazina obubi emmana ng'akuzinisa fujjo nga nalowooza nti we batyo bagizina. Abamu abikola nga bimunyumira nti ye muntu wa violence, ne wabeerawo omuntu nti ye akikola mu butamanya ng'alowooza nti we batyo balina okuzina omukyala. Olaba mbalaba nnyo n'okukulaiva oli n'agamba njagala muzina gye n'omusayi n'obuuza ani yakugamba nti okwezina it's a punishment? Ani yakugamba nti okwezina it's like olinga mbonerezo, olinga nkuba, olinga nti olina kundeeta musaayi okutenda nti bannange oli muzini nnyo. That is being ignorant and kubeera nga temumanyi kye mukola ate ne mwefuula nti mubitegeera. So trauma zino abakyala bazifuna nnyo. Abakazi tulina ebizibu ate tugumira bingi. Bazifuna nnyo kati osanga omukazi nga ye oluusi nga tebaamukabasanya mu buto tebaakola ki naye nga because of lugundi relationship gy'abaddemu enkambwe eri ebadde emuyisa bubi ng'ebintu by'okwezina abitya adevelopinga fear eya penetration nti ate omuntu omuyingizaamu omukira the moment omubiri gwe bwe gusensi nga kigambo omukira emmana like pelvic floor muscles oba ebinywa bye byesika ne bitayiteninga oba ne byekwata ne weesanga nti emmana efuukira ddala nfunda wano ku mulyango omukyala bwe gulina okuyingirira. Buli emmana w'efunda n'etandika okwekwata bw'etyo omukyala atandika okubeera nga okumuyingira kifuuka kizibu ate buli bw'omuyingira munnange kifuuka very very painful. Era omukazi yenna nga experiencing ekintu kino naye nga woba osobola okutracinga obulamu bwe obw'okwezina gye bwatandikira. Mulimu nti bankwata nga nkyali muto bankabasanya ne bw'oba mukulu ne bakabasanya. Sometimes munnange abantu abamu they can't just get over those things. Kintu kukabasanya mukyala si kirungi. Kintu kuzina mmana ng'ogizinisa fujjo si kirungi. Mu abasajja n'obanga ensolo ng'oli ku mukazi naye ng'olinga ensolo bannange ebintu byakubeera nga tunyumirwa si byakubeera ng'onkabasanya n'entuuka n'okukaaba amaziga. So osobola osanga omukyala nga ye obuzibu bwe bwebo. Kati abantu abamu abalina embeera eno osobola okumusanga nga ye bambi ekizibu kye kiri permanent nga si nti alina mmana ya lwazi nga ne boogezaako okumukwata nti omutuge yasame ng'egaana. Lwaki? Maybe yafunako ku makenenda ge yakozesaako oba yakolako ku surgery. Olwo abakyala bakola surgery zino ezifunza emmana singa bagikola bubi asobola okufunza wano wokkawokka ku mulyango ate eri munda n'akuleka ng'akuleseeyo mu wuntuli. Wabula ono ye tekimugaana kubeera ng'omuzina. Ono ye bw'abanga just yali buzibu bwa surgery abeerawo era yetabeera na bulumi kubanga baba bakola surgery ezo bakola vaginal tightening surgeries bamanyi okupima okusinziira ku mukira omunene bwe gulina okubeera. So kizibu nnyo okuba nti oyajjawulira obulumi wabula emmana ye bw'onaaba ogiyingidde ojja giwulira nti erimu omuntu eringa nsuwa nti wano ku mulyango ebeera ng'omumwa gw'ensuwa naye ate eno munda ng'ekola omuwuntuli ng'omukira oguwulira nti guzannyirayo buzannyizi ng'ekituufu kiri nti bakuweeweetako buweeweese eno ku ttiipu woba wayingiridde ng'eri munda tolina ky'owulira ne bw'ogezaako okutambula nti ozina ebisenge by'emmana mpozi ng'emmana ogizinye masulika ky'ogenda bwesulikaasulika bw'oti naye ng'ogizina busimba
tosobola kubeera ng'ofuwulira ebisenge by'emmana bwe biyita. Eyo nno naye embeera esobola okubeera mu mukyala, naddala omukyala singa yafunako surgery, newaba surgery teyali nti related ku kufunza naye nga bamufunzaako eyo abakazi olusi tuyulika nga tuli mu kuzaala, oli n'akutunga olusi n'akutunga bubi oba n'ayita w'alina okutunga, those mistakes can be done. There are medical mistakes which people can do oba abasawo basobola okuba nga bakola. Nawe osanga ng'ofunye emmana ey'ekikula bwe kityo. Ekituufu kiri nti omukyala alina emmana bwetyo tetera kuwooma. Kubanga obuwoomi buli obw'omundu oba tobufuna, ate naye kennyini tatera kuwoomerwa kwezi. N'asobola okubeerawo nga talumizibwa takola ki, naye bibeera tebimukolera oba bibeera tebimuwoomera mu mbeera efaanaganako bwetyo. Ate abakazi abamu bambi embeera eno bagifuna nga ekintu ekyo kivudde mu kuzaala, nti waliwo abakazi asobola okuyita mu bulumi ennyo ng'azaala. Obulumi obuno ne bumulekera trauma emabega we. N'abeera nga tasobola she cannot bring herself okubeera ng'asobola okugumira ebintu by'okwezina oba ng'asobola okuwithstandinga obulumi nga buli bwalaba omukira ye obulumi buli bwe yareceiving ng'azaala bukomawo, and the moment this is triggered in you, munanga ebinywa by'emmana byesiba, muscles zifuuka tight, like your muscles tighten up, omumwa gwa nabunya oba omumwa gw'emmana ne gubeera nga gwekwata. Omusajja agenda okwagala okuyingizaayo omukira, munange ng'alwana bulwanyi okukuyingira. Abalala embeera eno bagiyina nga gwe just ekizibu ky'olina oli mugazi bugazi, oli mugazi ng'ate n'ekirala oli mukalu nnyo. Kubanga buli bw'obeera nga toli like a rosebud ekimala oba nga toyimye ekimala, emmana eno tesobola kweyeta. Emmana eyeeta n'eyasama ate n'eddawo, like yeewumba n'emala n'eyeegatta, yeewumba n'emala n'eyeeta, neyeewumba n'emala n'eyeeta. Emmana yeetegekera omukira. Kati wobanga like omukyalo ntomuweweese bulungi kimala, kubeera nga atoba ekimala, kizibu nnyo okubeera nga wano wagenda kuba wagazi ekimala. Teba teyeetegese kuggwayo, like tayimye kumalayo. Kitegeeza okuyingira kigenda kubeera nga kifuuka kizibu. Naye ate nga bw'omuze neri munda owulira nti mugazi, tewenkanankana n'eno nga walina okuba. Emmana bw'okwata olugalo n'oluyingizaayo oba omukira, olina okuwulira nti obugazi bw'emmana buwenkana okuviira ddala ku mumwa gwayo paka eri gye bugenda okubeera nga bukoma. Kubanga gubeeranga mu muntuli gwe baawumba oba lwaki nguyita omuntuli ngamba twevumye nnyo nodda emmana ya kitiibwa nnyo. Guba emmana eringa bw'olaba kanaalo. Kati kanaalo ly'ekiki mu Luganda twogerera kali kanaalo oba kapayipo nga kenkana bwetyo bwebeera. Naye kubanga abantu tuli banjawulo osanga olinga eyiye eri bwetyo endala eri bweti endala eri bweti nga either ebintu bino bireetebwa ebintu ebimu bye tuyitamu. Ekirala kyolina okubeera ng'otegera ye infections. Tulina yeast infections abakyala ze tuluma, tulina UTIs, tulina STIs, ebyo byonna bituluma. Njogera ku infections, soogera ku ndwadde nga STDs, njogera ku yeast infections, njogera ku UTIs, njogera ku STIs. Bino ebirwadde kasita bikwata munnange nabo birina engeri gye bi-impactinga emmanayo. Nabagamba infection agaziya emmana. Kati infection oyo asobola okugaziya emmana ate n'akufunza wano ku mumwa gw'emmana. N'obeera ng'emmanayo teri uniform mu kubeera nti omuntu bw'akuyingira awulira nti wano kizibu nnyo yingira ate nga eri munda obeera mugazi ekisusse. Muntegeera banywanyi, ebyo nno bebimu kubikwata ku mmana ey'ekikula bwetyo. Bw'ogisenkananga oba mukama bw'akubanga muno osanga omukyala yakula bwatyo, teweekanga. Embeera eno esobola okubeera fixed. Woba omukyala nti alina just trauma, ekyo just emmana esobola okwenkana, ye yaba agireetedde okuba ng'efaanana bwetyo. Because of the trauma she has, yeeretera okuba ng'omumwa abeeranga ayagala ogusiiringa, ate oyo nno n'okumuyingira olwana bulwanyi, oluusi n'embola erinza okugaana omuyingira. Kubanga gy'akoma okubeera ng'akiroboozaako, gy'akoma okubeera ng'asiba ebinywa. Oyo aba yeetaaga just to relax. Agezeeko okuba nga akkakkana, anyumirwe ekintu kyalimu. Bw'aba asobola okulaba therapist oba okufuna omuntu gw'asobola okwatula oba okwatulira oba okwogerako naye ku trauma ze, kiba kikola nnyo amakulu. Omanye ekizibu n'ababa tebakuyambe naye bw'okigabanako n'omuntu oba bw'okyogerako owulira nti kikutikkuseeko, okiggyako ku mutima gwo tekikyazitowa nga bwe kibadde kiriko oba nga bwe kibadde kiri okuzitowamukko. So ekyo kirinza omuyamba. Ekirala kumakinga sure nti omukyala atoba ekimala. Nabagamba omukazi bw'abanga mukalu nga naawe okimanyi omukyala gwe nina ewaka mukalu. Tumuddawo okuwoza nti nze senga kati wange mukalu nkole ntya mugule museereza. Genda ogule museereza, kola museereza ewaka owwe mukozese museereza mu kwezina obeere ng'onyumirwa nga takukolobola mukira ate nga n'okuyingira tolwana bulwanyi naye nga mulinga abagenda mu ssematalo. Nsigadde nze Senga Faith 256 temwerabira subscribinga
kulaikinga, kukomentinga n'okusharinga. Mwabala abasubscribe nga mukola kyamaanyi ate gwe omukadde nga buli kenteekayo mbirombiro n'ojja n'okalabako. Bannange nsaba Omukama yaba akumpeera ebisinga obulungi, akunjagalire ate akunsasulire musera. Mubeere bulungi, mweraba, temujjanga ku bantu bange. Baagala nnyo, mwebalire ddala. Yeah.